naye kati tulina challenge ese bino ebizibu byonna challenge y'obwasita nti tudiringira mu bantu abamanyifu tudiringira mu bantu abatutumufu kati abantu abatutumufu abo ye ajja ng'ali omu ng'ayagala miliyoni katugeze 5 oba 2 oba 3 sente zandiyambye abantu abalala 10 oba 2 ye ng'azaagalayo olw'okuba waakabi ye n'akikozesanga ekyasi okutiisatiisa oba okubuulinga abakulembeze abakozesa ensobi naye njaba bategeeza bannange nti abakulembeze baffe tebali redde kwonoona mannya gaabwe olwa ssente zino biliyoni 5 ziba ssente okugamba mbu Kenzo oba Shiba oba Palaso agenda kuteeka erinnya lye ku layini omutiisetiisa akole ky'oyagala olw'okuba gwe oyogedde nnyo olw'okuba gwe oze ku intaneti n'ovuma n'okola byonna by'oyagadde bajja kukola ekintu ekituufu kubanga nga John babagambye nti sako amateeka go bakenzo bashiba bapalaso balutalo sibe bagabaga amateeka go gabagibwa parliament era sako zonna mu ggwanga zegagoberera n'olwekyo bo bajja kusigala nga bagoberera ekituufu saba okubategeeza abayimbi abali eyo bannabitone bannaffe kiti kino ekyokugamba mbu ojja muvuma ajja kuwuliriza tekijja kukola ojja kwogera nnyo naye ate ne facts zijja kusigala nga facts ojja kujja olimbe nti balwala ssente zo naye nga facts ziri nti ssente zo kuba batazibirijjo era oziyina records weziri Nze Kenzo for the past 14 years nina all the rights okusiba whoever ayogera ebyekisi oba ebitali bituufu omuyimbi wange era nsobola okugenda mu kooti n'endoopa yenna. Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nate era njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi nate era nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ate era osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku vidiyo eno nga woba okoze ki nga woba ojabe nate era nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaza okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Nsanyuse nnyo okubalaba mwebale kujja nakujjanga buli tubayita mama wange Michael CEO waffe mwebale nteekateeka eno bamusizzaako mwenna lwa mukama waffe Kenzo n'abakulembeze bakulembera nabo waggulu eyo. So nze ngenda kwogera ku sako eno gye tulina era wano Main Sako Uganda National Musicians Federation Members Sako n'engeri gyetambudde. Waliwo ssente twasooka okufuna zaali biliyoni 5 wadde waliwo omu ku bannaffe yagamba nga zaali 3 olwajja mu kamera akyesibako 3 naye zaali biliyoni 5 era ng'omugaso gwazo gwali gwa structuring industry yimirizaawo obukulembeze across the country kulaba nga Sako ebeera capitalized okutandika okuba nga eyimirirawo era omulimu ogwo gwasobola okukolebwa netuyimirizaawo ofisi za 25 eggwanga lyonna mu subregions zonna ez'enjawulo. Uganda erina subregions 19 so subregion yafuna ofisi y'abayimbi ate era ne value chain omukulu John Zaada ayogerako baproducer ba DJ ba songwriter abakubi b'ebivuga ne bannaffe abakadongo kamu basobola okufuna offices ezo. Aba direct beneficiaries abeeyo fund baali around 620 musemo bache yasooka mu mwaka gwasooka zaali 2024 wezajja. So ne tujja nga tutambula okusobola okufuna ssente endala zaali biliyoni era nazo 5 so mugatte twakafuna biliyoni 10. Biliyoni ezo 5 ezajja mu December naye twali mu biseera bya campaign nga abakulembeze ekisooka bali bize nnyo naye ng'ate era
kyandibadde tekiyamba industry ekkula singa sente zatandika olwiriizingibwamu obwobudde. Abantu bandizirabye nga sente za campaign, sente za NRM, sente za gavumenti ne bazitreatingamu embeera nga tebaziwadde kitiibwa. Naye ng'ate omulamwa gwazo gwali gwa kwempawalinga SACCOs za regions ez'abayimbi. Lwansonga osanga ng'abayimbi beemulugunya oba banyigirizibwa okwewola ssente. Agenda wa Manerenda n'amuggyako emiliyoni nga y'inamuddizeemu 100 mu mwezi gumu. So ng'ate si bwe kyandibadde. Kati gavumenti, President Museveni n'agamba SACCOs zino bazitandikewo era tujja zisapootingangako kinaaba kisobose. Ne batandika ne biliyoni 5 era ssente ezo ne baziteekako interest rate ya 5% buli mwaka. So you can imagine Manerenda wakusabira 20% buli mwezi. Eno fund bagambye ejja kuba ya 5% buli mwaka. Ndowooza y'emu kuzisinga okubeera cheap mu bintu bya ssente byenzenga mbeeramu. Kuba ne PDM yennyini ya 6%. So this has been the cheapest money available. Campaign bwe zaggwa ng'omukulu bwe yabagambye nti nkulira ekitongole kya research twali tulina okukolamuko ku tour tumanye gye tugenda biri bitya era abantu be tugenda okuweereza zino ssente bamanyi zaaki. So twakola tour ogwokubiri, tour eyo ne meeting abantu ab'enjawulo mu bitundu eby'enjawulo era mu ggwanga lyonna twasobola okuliikinga abantu 2,207 n'abagwamu betwasobola okumiitinga SACCOs ez'enjawulo. By that time, that was February, mwezi gwa kubiri mwaka guno. Era finding out of course abamu nga balina mu challenges, abalala nga bali ready, abalina challenges ne tugezaako okubayambako kulaba nga bitereera obukulembeze obustructuring obulungi n'okusomesa bammemba b'ezo SACCO nti zino ssente si za kwegabira mbu gavumenti yatuwaddeyo twegabire ng'abantu abasinga bempoli ababyogera mu gavumenti yatuwadde ssente lwaki temuzitwala. Zino ssente za kuteeka mu SACCOs abantu basobole okuzakisesinga. Bagiyita Creative Uganda Revolving Fund. Revolving gwe mwetooloolo. Ssente zino za mwetooloolo nti gwe bw'otwala emiliyoni oba emitwalo 5 gikozese ogikomyewo ne munnaatwale. So twasobola okudisbursinga oba okuweereza miliyoni 11 ku member associations zaffe zonna. Ndowooza abatannafuna bali babiri. Waliwo Bunyoro tennafuna, then ne association y'abakulu b'ebibuga batannafuna. Olw'ensonga bakyalina bye batereeza mu administration zaabwe naye nga nabo ssente zaabwe zimanyi. So twasobola okudisbursinga miliyoni ezo 10 ku buli association kuba SACCO zaffe ziva mu ezo association n'eziri eyo. Ng'era bwe mbagambye nti twasobola okuliikinga abantu almost over 2,207 era SACCO zitambula bulungi so far. Tufunyeeko report ku ya Greater Nkole so far tebali bubi. Tufunako report ku ya Greater Sebeyi batambula bulungi. So far so good. Bwe munaaba mukubyemu ku math awo 10 times 25 mujja kuba mulaba ziba mmeka. Then ne wabaawo main SACCO eyawa naye yali allocated billion eyo abantu abasinga abali mu central gye baccessingiramu loans ezo. Okuyita mu mitendera John Kejja abadde annyonnyola. Naye kati tulina challenge ereese bino ebizibu byonna. Challenge y'obwasita nti tudiiringira mu bantu abamanyifu, tudiiringira mu bantu abatutumufu. Kati abantu abatutumufu abo ye ajja ng'ali omu ng'ayagala miliyoni katugeze 5 oba 2 oba 3. Ssente zandiyambye abantu abalala 10 oba 20 ye ng'azaagala yekka. Oluusi nga teziriiwo oba oluusi nga ebisaanyizo ebizimufunyisa tabiina naye olw'okuba waakabi ye n'akikozesa ng'ekyasi okutiisatiisa oba okubuulinga abakulembeze abakozesa ensobi. Naye njala bategeeza bannange nti abakulembeze baffe tebali ready kwonoona mannya gaabwe olwa ssente zino. Zino biliyoni 5 ziba ssente ntono. Okugamba mbu Kenzo oba Shiba oba Palaso agenda kuteeka erinnya lye ku line mbu omutiisetiisa akole ky'oyagala
olw'okuba gw'oyogedde nnyo, olw'okuba gw'oze ku intaneti n'ovuma n'okola byonna by'oyagadde. Bajja kukola ekintu ekituufu kubanga nga John babagambye nti Sako amateeka go Bakenzo, Bashiba, Balaso, Lutalo si be bagabaga, amateeka go gabagibwa Parliament era Sako zonna mu ggwanga zegagoberera. N'olwekyo bo bajja kusigala nga bagoberera ekituufu. Nsaba okubategeeza abayimbi abali eyo bannabito ne bannaffe nti kino ekyokugamba mbu ojja muvuma ajja kuwuliriza tekijja kukola. Ojja kwogera nnyo naye ate ne facts zijja kusigala nga facts. Ojja kujja olimbe nti balwala ssente zo naye nga facts ziri nti ssente zo kuba abadde azibiriddwa era ozirina records weziri. Ojja kujja ogambe nti tebakuwa ssente naye ngaera facts weziri nti ssente ze watwala era nazo tozikola nga ki tozizzanga. So tulina challenge eyo. Then ekirala abantu baffe bangi bali mu bbawabya. Federation eno nga tennatandika tewali mingi we yali addukira, tewali mingi we yali anoonya buyambi nti oba obuzibwe buti. Era ebbanga eryo lyonna twabeeranga nnyo ku kawosh wemba buli naye kuba Federation yatandika sinawulirayo kawosh ozi nga yaliyo konga mu ggwanga siriimu oba nga naliko mukoma naye sinawulirako kawosh okuva mu 2023 twatandika. Kitegeeza twateekawo platform oba ekiddukira abantu basobola okujja bafune ki obuyambi obusobose. Tetuyinza mala bizibu bya buli omu kubanga abantu bangi abalina ebizibu. Tetuyinza kugamba mukugenda gaggawaza John tekisoboka naye lwe tuba tusobodde omukwatako tumukwatirako. Njagala okwebaza Crystal Panda. Crystal Panda y'omu ku bamemba ba Sako eno abasinze okugiyutilizinga mu ngeri entuufu. Panda memba wa Sako asevingayo abasobodde era y'omu ku bantu abajja neyewola mu mitendera emituufu ssente n'agenda n'azikozesa n'azikomyawo. So omuntu yenna nga wandyagadde okwongera otegeera ku bikwatagana ne Sako eno n'engeri gye bitambudde naddala oba osobola okwogerako ne Panda omubuuza nogamba okikola kuba Panda ajja neyewola ssente n'azigenda n'azikozesa byabagambye ozikozesa n'azikomyawo n'amagoba gaazo nebisigala nga bitambula. So Panda big up on yourself. Panda talina buzibu. Panda talina buzibu. Akkiriza okumwogerako kubanga ensi yonna etambulira mu kwewola. Abagagga abasinga bali mu mabanja. Naye kati oba waliwo platform ewola ssente eziri cheaper. Panda ye yasalawo agikozesa okusinga ogenda mu banka bamusungulwe ajja wano awali babboyi be bamanyi nti wano bano bategeera byenkola era tebajja kunteeka ku munwe. Kuba ssente Panda zeyewola singa abagenze mu banka kuzeewolayo ayinza okubonaabonerayo. Then Federation eno bwe yatandika nga egambye nti erina ono bagambye nti erina member associations across the country ziri 25. President Museveni bwe yali atandika campaign ze mujjukira ekiseera waliwo olwo olutalo nga tugezaako ku advocating abayimbi baffe ab'omu regions buli omu asobole okuyimbirako ku ki muzeeyi campaign nga bw'aba ayimbye ne baba afunyeyo $20 ziba ssente. Omanyi ffe tumanyi nnyo okubala nga tutandikira ku ssente nnyingi naye waliwo omuntu aliyo nga $50 oba $20 gyemukyusiza gyebaako kye gimukolera. So mu campaigns ezo twebaza Katonda, twebaza President waffe Yoweri Museveni ne Secretariat yaabwe NRM nti omulambo ogwo baguwuliriza era ne bakkiriza abayimbi ba regions abo buli district mu Uganda eweeyo abayimbi abanasobola okuyimba ku campaigns ezo. Omuzeeyi yatambula mu districts almost zonna ez'eggwanga yazicovering era nsaba okubategeeza nti mu ezo campaign mu sub-regions zonna 19 abayimbi 342 at least balinnya ku stage ezo. Abayimbi ba MC ne ba DJ 342 at least balinnya ku ezo stage era ne basasulwayo kye basasuliddwa ne bwe kibanga kyali kitono naye buli omu yafunayoko kye yafuna. So kyendowooza nti kintu kirungi ekitabeerangawo gwe mulundi ogwasooka okuba nti campaign zibeeramu abo abayimbi bonna. Then nawuliddeko ku issue ya Eddie nti teyasasula bamuzeeyi Kiweewa bamuzeeyi Mukaabya mu campaign naye ekintu ekyo si kituufu. Yonna enzikanya gye baalina ne Eddie ssente yazibawa era bwennyini mbawulira nga bagamba bawanga ssente bazalimeka buli wiiki
koza milioni 5 yes yazibawanga kati okujjako nga bo baali basuubira nti bagenda kufunanga kawumbi kesimanyi gye kandivudde facilitation payment baali bateeseza milioni 5 facilitation osula muggulu no tulina obeera realistic milioni 5 mutayinza zikuwanga facilitation nga ye afuna mmeka okitegeera so ezo sente yazibawanga kuba benyini bakyeyogerera ekya album ya Yoweri buli muntu yayimbako eyo album yali akimanyi kuba bamugamba nti twateesezza tuweeyo President Museveni akasiimo tumuweeyo ekirabo era abaagaana kweyo album baagaana tebayimbako n'abakkiriza nga bakimanyi bulungi so ekyo si kintu kya contestinga gamamu yakozesa yakola bw'ati lwa nsonga yali abanyonyodde bwe baamaliriza yabagamba yabasuubiza nti tuyinza okufunayoko akasiimo nga bino byonna bimu naye akasiimo tebakabanja ate akasiimo omuntu bw'aba agambye nti nja kuwayo akasiimo obeera mugumiikiriza kampeyini zaakagwa n'omusajja tannalayira naye abasajja abakulu bakulaga nti basobola kugumiikirizaako ekintu ekitali kituufu so bandigumiikiriza akasiimo nekajja n'endowooza obugumiikiriza bwabwe bwakomaawo so ensonga eri ku eyo sayidi ya campaign okuddayo ku bakulembeze baffe kiki nagenda njogerako ekyo abantu okubeera nti yesita nalowooza nti agenda kutiisatiisa abakulembeze tulina emitendera gye tuyitamu nga bwe nabagambye omukulu oyo yali yagula akawunti emyaka 2 emabega n'agivaako anagenda mu campaign gyabadde bwamanyi abadde n'oludda mu campaign naye bwe yakomyewo era netumwanirizanga omuyimbi so netumubulya emitendera gyayitamu netumwali ne ku ssente ku record kino ekyakibabuulire nti yafunayo ku ssente wano ate mwezi guno kaakati n'atandika okuteekayo ssente olumu yateekayo ssente ng'ayagala kusaba visa era adula statement gyogerako nga kiprintinga era nemwandikirako nebbaluwa nti omukulu oyo asevinga statement ye yeeno mumuyambe mumuwe visa yagenda mu nsi emu kati ate bwe yamala enkeera n'aziggyako era omuntu alina ekigendera kiwedde n'aziggyako so fe wano otwa tugaba nga bwe wabudde emitendera twagala saving si kututega savings n'okutega byanjawulo nti mpayo milioni 5 ngende mbatege nzije okutanga nga wampadde looni yange so naffe tuli bagezi ate ensonga kituli wano we have a team gyetukola n'emirimu gyetugamba nti mwetegereza ensonga eyo mugiyinzirize so twamuddiza amawulire nti okusinza bwe tukyetegereza osanidde kufuna kino kimawulidde amawulire yakyeyogeredde nti osanidde kufuna kino oba oli ne banka bwetyo bwekola nga tolina ne security nti wadde oyagala milioni 2 neffe twala tojja sobola zisasula tugenda kuweemu naye nga tolina ne security neffe twamutegeeza nti okusobola kukusaba tekujja kusoboka naye tulaba ojja kusobola kino nga bw'okula kubanga emyezi 2 gyabadde naffe situmanyi ng'asobola kusasula so twaga tumukuze mpolampola nga Airtel bwekolera mu kusevinga kwe mpolampola naddala ng'odipositinga then n'okwirigawinga nti musala sente nyingi nnyo oba otekasimu emitwalo 8 basala emitwalo 3 waliwo options bbiri osobola okusevingira ku ssimu yo kubanga system ese Airtel si yakola MTN zo sente zijja mu federation zigenda mu Airtel gy'okozeseza okusasula oba okusevinga bwe bakucharginga transaction fees ekyo toyinza kinenyeza kalumba ekyo toyinza kinenyeza bet oba federation naye ate oli waddembe ogenda ku sente agent no saving ku bwereere ekyo kiri eri bw'oba oliranga gwe tekikumenya kutambula genda ku sente agent gendawo teekayo sente zo tebajja kujja kuwadde ekyo naye bwe wayagadde kikolera mu ntebe y'ewaka then olina osasula ezo transaction fees lwansonga yo Airtel bwekyo bwesurvive MTN bwekyo bwesurvive toyinza kinenyeza muntu nalala then withdrawing ku withdraw tebasaba wadde 10 bwaba withdrawing bwaba ajjayo miliyoni afuna miliyoni so biro kitegeere
simuzibunga basatu si buvunaanyizibwa bw'abali abajagala. Waliwo woogenda nga tebakozesa waliwo ensi z'ogendamu nga shiringi tebazikkiriza. Kyoyeza kiringiza Uganda, oyagala Uganda ekyuse ssente zaayo olw'okuba bwe bagenze Taiwan tebazikkiriza. Naye ate ekirungi bwe yateekayo yaziggyayo so azitwale gye barecognize. Kyogera bulijjo ndi munafu. Ekyo tekineetaagisa kuba amaanyi gajja bagooyogezaako era bagamba nti federation okukyankalana kwayo n'obuzibu obugibeeramu kizibu erimu obuvuyo nga buli buno si buvuyo buno kutereeza kunnyonnyola nsi. By the way, for the record, wano twice kunyonyera buvuyo kuba situlina buvuyo. Tebali buvuyo. Nga pulezidenti w'eggwanga bwavaayo naga nti kamba buli eggwanga bwetambudde omwaka guno twabayise tubanyonyole federation bwetambula mu butuufu bwayo kuba obukyamu mubuwulidde namwe mutegeere bye babogera kiraka tebabimanyi oba balimba. So ku maanyi ga beta of course ye manager wa Ligi. Kasaka ekimu ekyo boss yenze mumuza mati beta aba following track record yange bagimanyi yenkoze mu industry ebintu abagala okubikiriza batemba batayagala na positivity. Managing the Kenzo for the past 14 years. Nina all the rights okusiba whoever aligere ebyekisibo ebitali. Yes, and I'm using that word deliberately. Aligere ebyekisibo ebitali bitu omuyimbi wange abo oyinza ekineetaagisa kubaako na mutandi mabigoba maaso. Ndi Munnayuganda, ndi siri muzi wa misango era nsobola okugenda mu kooti n'endoopa yenna aligera ku brand yange. So kyo tekineetaagisa kuba n'amaanyi amaanyi ng'alina kuba yenze. kyolinza lwaki totandikira ku namba ki Tofaayo. Tofaayo. Kiwemu obudde, you will know. akasembayo ajala